Mathias Mpuuga Nsamba yakulira gavumenti ya Kyagulanyi mu parliament ate nga yamyuka Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kuba president mu bitundu ebya Buganda. Ono nakiguddeko wali Luwero bannabulemezi bamutabukidde ne bamugamba va Kazindalo kazeeyo feita Kyagulanyi yabayogera twajiridde Kyagulanyi tetunakujjirirako gwe. Ebigambo byoyogera byoli mutugamba wano bulijjo byoyogera buli kaseera obeera ku CBS ng'oyogera ebyo ebigambo ne bwajjanira biwatugamba gwe tubaye tukuwulira era wadde oyogera ebigambo ebyo emirundi mingi tebiina kyamaanyi kye byongerako. N'olwekyo ffe twayagala Kyagulanyi gwe oba oyita ayogereko gye tuli kuba gwe twajjiridde situnnakujjirirako gwe. Mathias Mpuuga n'alemeddeko n'ayongera okwogera ebigambo bye paka lwabimazeeyo naye ng'ali kaliro abantu nga bamugamba ssebo tukooye Akazindalo yita president ayogere ffe situnnakujjirirako gwe. Kansooke okwembera Mathias Mpuuga Nsamba gy'ayiseemu omanye abantu nti nno kati bakoowu baagala ekintu kimu nkyukakyuka takyagala bintu byakuddawo kwogera nnyo. Mathias Mpuuga Nsamba. People power! Kikuvira abakuttemu nga sibawulira. People power! Our power! Wali nasanzewo obulenzi bwa kikonfiira nga buli busatu nga mukutaka pale bukatadde wansi webuti butova ku main mukube people power bukagaye bukamere people power our power a people power NUP and everywhere Luwero Masaka Ekiboga Erira Embale. So President, Mheshimiwa President, ono ye Bulemezi emyezi ebiri egiyise wansindika ono Bulemezi nzije nambule
lifa mu Bulemeezi era n'enkuwa alipoota entongole ey'abantu abawaayo ebyabwe byonna n'ekisembayo ne bawaayo n'obulamu. Nasanga abaana baabwe mu masomero batula ku bifunfugu. So President, nasanga amalwaliro nga mulwadde n'okusinga abalwadde ne Bulemeezi, n'ensanga abataka nga basenguse ku byalo, abaali abanuluzi nga bakwata n'abakyala babagobe ku ttaka lyabwe. President, nakuwa lipoota eyo. Oyo Bulemeezi abantu bonna bano President bakwaniriza mu ssanyu, balimu emirundi mingi, balina essanyu kubanga bakulonda. Kyekisooka neera bakwaniriza, balina obunyiivu nti walayira. Naye n'ekyokusatu balina obumalirivu nti Uganda bagenda gikyusa. Era wano okujja wano obumalirivu bw'amaanyi nnyo okuva mu bantu b'e Bulemeezi. Bwe wankwasa kitundu kya Buganda Bulemeezi wano twayirawo wonna tuwaliwo yadde enkukunyi. Era abantu b'e Bulemeezi bansuubiza era bajja kusuubiza nti tibakyadda mabega. So President, bw'otunula wano abantu abali mu myaka 5 n'okweyongerako toyana ngalo zange 5. Waliwo abazzukulu abaaba bakolebwako obufere mu myaka gy'ekinaana, abaana abatafuna mukisa genda ku ssomero n'abaasoma naye nga tebalina mirimu. Bwe wajjawo ne Bulemeezi wasuubiza eggwanga enkyukakyuka, sirina kubuusabuusa. Singa walayira, singa Bulemeezi ente gitwogereramu, singa walayira nga nze Prime Minister twandibye amabaati nga nabbanja ne banne, Wadisa wa Kyagulanyi ngali mu mabaati. President nyala kulopera nti abantu ba Buganda wano wotandikidde Bulemeezi bazze kweyama nti bayiba tebakola nsobi mu 1996 naye baaferebwa, balina obwesige naye baalimbibwa. Era njagala kusaba abantu bano bakakase nti olugendo lwetwatandika terugenda kukoma lwaleero. Watandise olutabaalo olw'okuggusa n'okuttukiza mu abatabaazi. Muwulire bino bite President, feeza eddako egenda kwetaagamu okuwuliziganya, egenda kwetaagamu discipline. Era omuntu yenna ali wano nga tawuliziganya n'abatabaazi bamukulembera wasi waffe. Feeza eddako Kyagulanyi tagenda kusula wano Obulemeezi mwe mugenda okusigalawo. Ekyo mukiwulira? Ne wano e Bulemeezi Kyagulanyi yagabawo olutabaalo. Mulimu abaka ba Parliament, mulimu bakansala, mulimu bameeya. Muwuliziganye, temulumaŋŋana, temuyombagana. Muwulire bakomanda bammwe tujja okutabaala obulungi. Muwuliziganye, mubawabule nga bakoze ensobi. Kyagulanyi ali omu, tajja kubeera mu buli kifo. N'olwekyo mbasaba Pulezidenti ng'agenda okujja okwogera gye muli, mulina okwesuubiza nti temulyaŋŋana. Oba walondebwa nga oli meeya, wuliziganya n'abaakulonda. Obeera MP, wuliziganya n'abaakulonda. Oba kansala bawulirize. So President, Katonda bakujja. People power. Kakati nze amyuka Kyagulanyi mu Buganda. Ekyali kya Museveni okutufera yakwata obuyinza n'abantu abatalina discipline. Ekyo mukiwulira? So President, njagala kusaba mu Parliament gye wankwasa
waliwo omubaka wa parliament akulira akabondo k'ababaka bava mu Buganda akulamuseeko ate nkuyite oyogere eri abantu b'ebulemeezi ali wano ng'ali mu bwangu agende baze kuwuliza president. People power sibaguli bakakane. People power tujja kukwata obuyinza nga tulina omutabazi ki agala okutabalira awo waali atabale yekka. Ekyo mukiwulidde tujja kuwangula. Ona muwanga kivumbira musa ku bantu b'ebulemeezi ate president. People power. Kakati njagala kwogera ebigambo bibiri byokka. Tuli ali wana mpulire. Mu mwaka gw'olukumi amanya nze Muwanga Kivumbi omubaka wa parliament akikira abantu b'e Butambala. Mu mwaka gw'olukumi mwaka President Yoweri Museveni yagenda n'attakayiira mumpuliriza Tekanamutanda bye yakola kayiira n'alowooza nti asobola okubikola Kyagulanyi Ssentamu. Tukimanyiiko we tuyimiridde wano ayina olukwe lwasaze mu ngeri ey'olukwesikwesi nga bwe yatwala kayiira atwale Kyagulanyi. Tumulabula kageza n'abikola awo wadde okoma n'ensi ye weeriko.
atereze emizindalo Mr. President. Mr. President Sebo, bw'obuuza aba MK project gye balina ya birthday. Manifesto yaabwe erimu birthday gye batambuza nakati namukadde ali ku birthday kati. N'olwensonga eyo abo bonna abagenda n'ekyo ekintu ekikekenke kigenda kitambula tubegayiridde mukyesambe mukole ki n'abo abakirinaanye mubesambe. Mr. President, waliwo ekifaananyi kye bataddewo mbu tetutambuza tuweno gye bagulawo mbu waliyo bomu luli bekwasa covid kati bekwasa bomu tugenda kutambula. Banaluwero koyi ani atega bomu banesibawulire ani atega bomu ani yakuba katumba wamala amasasi ani yatta mutabani wa Nadduli so nezo bomu yagenda ozitega kati tugenda kumalako no bulungi teri bomu nemwe egenda kubaluka yateekateeka tukuba bomu. Amalirize Mr. President Sebo ng'akubiriza abavubuka makunga banyabo ne bassebo kyekiseera okulwanirira ensi yammwe mu myaka gy'ekivubuka. Banyabo ne bassebo okulonda kwaffe teri alina buyinza tugoba mu kulonda. N'olwekyo LC1 zonna mu Luwero zonna okulonda bwe bakuta mugende mu layini muwangule akalulu ako mwe mulina okufuka abakiya passport. Mwe mulina okutwala obukulembeze kubanga nayo LC1 eba structure tuba tugifunye. Mukimanyi bulungi nnyo wano Museveni mu Luwero bwe yawamba yateekawo ekkooti eyiye n'ateekawo obukulembeze bwe n'ateekawo buli kimu kyonna naffe ffetta wano ffe twawangulawo ffe tufuga tujja musalirako Katonga n'ab'e Masaka bamusalireko eryako meeri tuwuliziganya munaamalako munaalumba Kyagulanyi ng'alagidde mwebale nnyo mwebalidde Mukama beeye namwe kunga Uganda kunga buli awagira eggwanga lyawaliko mukono agamba Uganda sibawula Uganda Kampala aliyali awalise house tetuba tutunula tutunule eri Uganda mwebale nnyo mwebalidde Mukama beeye namwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyama ne bassebo neyanzode bwemumpadde naye munzikirize mpite omusajja enwanguli omusajja omuvubuka yajja mu nuupu yajja mu pipopo wange envirize zonna ku mutoko eziri kati zonna zaggwako naye buli luviri oluvaamu kirowoozo mumumanyi munzikirize mpite Secretary General David Lewis Luwongoya the man sebo owekitiibwa Secretary General yatuusedda people power our power Obugalo bwa Mr. Mosh live ebalenga sebo tukunga honorable Serukenya abadde ajanjabayoko balwadde baffe abamu teyeyanjudde sebo Serukenya Makinde Ssaabagabo abantu b'e Luwero mwe mwaleeta gavumenti eno mwe mugenda ogifulumya era mbasaba kintu kimu muwerekere pulezidenti ng'addayo mu muyingiza ekibuga mwebale nnyo. People power our power banange mwebale nnyo abantu b'e Luwero
laavu gye mulaze pulezidenti waffe olunaku lwa leero. Tubadde mu bitundu by'eggwanga byonna nga tulaba ennyanja y'abantu, naye olunaku lwa leero simanyi na kyakubayita kubanga mwe muyitiridde nnyo. Semayanja mwebale nnyo okwaniriza pulezidenti wammwe era okumulaga omukwano ogw'amaanyi bwe gutyo. Sigenda kwogera bigambo bingi kubanga manyi mulindiridde kuwuliriza ekiva eri pulezidenti waffe, naye kanyanirize abakulembeze basatu bokka, awo nga we wali National Treasurer Comrade Katana Benjamin, omwogezi waffe Honorable Joel Senyonyi, n'akulira Arts and Entertainment Nubian Lee. Bajje ababongeko abakulembeze baffe abalala, nyabo Speaker wa KCCA Right Honorable People Power, njagala kwanjulirawo Right Honorable Speaker wa KCCA Zahara Luyirika, bakulabe abantu baffe n'abakulembeze abalala abasigaddeyo. Yes. People power, our power. Banange bana Luwero, myaka egy'ekinaana waliwo omusajja eyajja wano mu njere y'ekipere n'abalimba ne muwa ebirime byammwe ne muwa ente zammwe ne muyirawo omubiri. Mummanyi bamuyitaani? Yabasasula ki? Yabasasula obwavu, yabasasula kibbataka, amasomero gonna tegakyakola. Kati ekiseera kituuse bannange eky'okubanja. Ekiseera kikoze eki? Ate teri muntu mulala agenda babanjiza, mwabagenda kubanja. Ekiseera kituuse ekyokununula eggwanga n'okubanja ebirime byammwe, n'okubanja ente zammwe, n'okubanja omusaayi gwe mwamuyiwirawo. Kati pulezidenti aze wano okuduumira abeeruweero. Muliwedde kulumba, abaliwedde kulumba muteeke mukono waggulu, mwanike mukono waggulu. Kati tulumbe naki? People power, our power. Mwebale nnyo. People power, our power. Mbasaba tube mu ggwanga ettona yenga tulowooza ng'abakulu, twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abakuza abajjudde omululu, tuteme n'empende zikuze eggwanga, tuteme n'empende zikuze eggwanga. Kati bw'obanga weebase nsaba leero sisiimuka, kati bw'obanga weebase balibuuze kyatta Museveni mwakiraba, kiki kye mwakola? Laba eyali omuto luli yabuuse ng'emyaka. Uganda, Uganda, weebase bambi, zukuka bambi. People power, our power. Abanubbi b'eno Kabarasun mugamba mutya? Banaluweero mukimanyi ekyokukola. Ze ssaawa Museveni addeyo gy'ava, bye byange. People power, our power. NUP, everywhere. Yenze Joel Senyonyi, omubaka wa Nakawa West, era mu palamenti tugobaganya agabbi mu kakiiko akakosase. Agabbi ago tujja galemerako paka ne mubbi namba emu tujja mukubajeeke tumutwalewa eri mukomera. Bane Banaluweero, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwaniriza pulezidenti waffe mu ssanyu eringi ennyo. Ate mmwe kaakati Banaluweero kibakakatako
okola kino kye mukoze n'okukirawo kubanga munna akasajja mwe mwakaleeta Mwami Museveni ne banne baali eno ne mumasuza mayumba gammwe ne bali emmere yammwe ne mubakuuma ne mukola buli kimu nga mumanyi nti bagenda kuleeta nkyukakyuka eyannamaddala naye munnange ne babasiba ekiwaanyi kambuuze Luwero ebyobujjanjabi birungi ebyenjigiriza birungi ebyenfuna birungi abavubuka bene Luwero mwe mulina emirimu ate kakati Mwami Museveni agamba mbu yalwanira ekyo eno akole ekyo kyennyini kakati mulina kulwana masajja mu ab'Eluwero okulaba nti omusajja tumusikukulula lwatandika ensonga zino ne bagaa nti Kyagulanyi ne Bakyalibe obuwagizi babulina wano mu Buganda wokka ne tugenda Embalala ne tugenda Fort Portal Kasese Tabaale juzi twabadde erira bano ekyabaddeyo mwakirabye abantu abeeyo bakoowu balinga mmwe baagala nkyukakyuka bwe balabanga bakiga kikuddeyo nnyo ne bagaa nti abantu abo Kyagulanyi abasomba okuva e Kampala babeka bali wano nga muvudde Kampala bwe balabanga ekyo tekijja kukwatayo ne bagaa nti abantu abo bajja mu bungi ennyo lwakunyumirwamu munnange tulina okunyumirwamu kubanga wetulaga tulengerayo si weewaawo kakati bannaye tusigale nga tuli bumu tusigale nga tuli banywevu tebababuzaabuza abantu beeno tusigale ku nsonga semasonga paka ng'obukulembeze bukyuse obukulembeze bwe bukyuka munnange lwe tunatereera bwe munafuna ebyobulamu bwe munafuna ebyenjigiriza ebitegeerekeka kakati tulwanire ddala paka nga tutuuse ku kyetwagala. People power, our power. Mwebale nnyo mwebale ddala. People power. Nawulidde abagamba nti ne Edi Mutwe mwagala mulaba wano ku stage. Ate kale Edi jangu wakwa ne bw'obamuubirako bw'oti banane people power. Guno omulembe gwa Kyagulanyi gwa President Kyagulanyi President Kyagulanyi omulembe guno yaguwa abavubuka abantu abatali mu politics bino nga tebibakwatako nga bali ku birala nnyo naye kati abo be boogera ku nsonga z'eggwanga lyaffe era mulo tugenda kununula Uganda eterere tulina engombo y'abafoot soldier gyengenda okumaliriza nayo ekigambo ekyo okirowoozangako tugamba nti leero kutoba enkya kuvimba leero kutoba oli bwakubuuza lwaki okola bino byokola lwaki weeresawo bizinesi yonna kya wano puliriza bino ebigambo mugambe leero kutoba enkya kuvimba mu Uganda empya naki sebo Deputy President owekitiibwa Mathias Mpuuga kankuyite ku ssaawa zino era gwe agenda kuyita President waffe ayogereko eri abantu People power. Nga bwakyaneebaza bonna abakozi omulimu gw'amaanyi ttiimu yaffe okuva ku Secretariat abakulembeze mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. People power. Kikumpira abakuttemu nga sibawulira. People power, our power. Wali nasanzewo obulenzi bwa kikonfiira nga buli busatu nga bukutaka pale bukatadde wansi webuti butova ku main mukube people power bukagaye bukamere people power, our power, a people power, NUP and everywhere, Luwero, Masaka, Kiboga, Erira, Mbale. So, President, Mheshimiwa President, ono ye Bulemezi
emyezi ebiri egiyise wansindikawo n'omubulemezi nzije nambule ebifa mu bulemezi era nenkuwa lipoota entongole ey'abantu abawaayo ebyabwe byonna n'ekisembayo ne bawaayo n'obulamu. Nasanga abaana baabwe mu masomero batula ku bifunfugu so president. Nasanga amalwaliro nga mulwadde n'okusinga abalwadde n'ebulemezi. Nensanga abataka nga basenguse ku byalo abaali abanunuzi nga bakwata n'abakyala babagobe ku ttaka lyabwe. President nakuwa lipoota eyo. Oli ebulemezi. Abantu bano wano president bakwaniriza mu ssanyu balimu emirundi mingi. Balina essanyu kubanga bakulonda. Kyekisooka. Naye bakwaniriza balina obunyiivu nti walayira. Naye n'ekyokusatu balina obumalirivu nti Uganda bagenda gikyusa. Era wano okujja wano obumalirivu bw'amaanyi nnyo okuva mu bantu b'ebulemezi. Bwe wankwaza kitundu kya Buganda bulemezi wano twayirawo wonna tuwaliwo yadde enkukunyi. Era abantu b'ebulemezi bansuubiza era bajja kusuubiza nti tibakyadda mabega. Sebo president bw'otunula wano abantu abali mu myaka 5 n'okweyongerako tewalina ngalo zange 5. Waliwo abazzukulu abaaba bakolebwako obufere mu myaka gy'ekinaana. Abaana abatafuna mukisa genda ku ssomero n'abaasoma naye nga tebalina mirimu. Bwe wajjawo n'ebulemezi wasuubiza eggwanga enkyukakyuka. Sirina kubuusabuusa. Singa walayira singa bulemezi nte gyetwogereramu. Singa walayira nga ze prime minister twandibye amabaati nga nabbanja ne banne. Waliisa Kyagulanyi ng'ali mu mabaati. President nyala kulopera nti abantu ba Buganda wano wotandikidde ebulemezi bazze kweyama nti tebakola nsobi mu 86 naye baaferebwa. Baalina obwesige naye baalimbibwa. Era njagala kusaba abantu bano bakakase nti olugendo lwe twatandika terugenda kukoma lwaleero. Watandise olutabaalo olw'okuggusa n'okuttukiza mu abatabaazi. Muwulire bino bite president. Feeza eddako egenda kwetaagamu okuwuliziganya, egenda kwetaagamu discipline. Era omuntu yenna ali wano nga tawuliziganya n'abatabaazi bamukulembera wasi waffe. Feeza eddako Kyagulanyi tagenda kusula wano obulemezi bwe mugenda obusigalawo. Ekyo mukiwulira. Naye wano ebulemezi Kyagulanyi yagabawo olutabaalo. Mulimu abaka ba parliament, mulimu bakansala, mulimu bameeya. Muwuliziganye, temulumangana, temuyombagana. Muwulire bakomanda bammwe gy'okutabaala obulungi. Muwuliziganye, mubawabule nga bakoze ensobi. Kyagulanyi ali omu, tajja kubeera mu buli kifo. N'olwekyo mbasaba pulezidenti ng'agenda okujja okwogera gye mulina okwesuubiza nti temulyaŋŋana. Oba walondebwa nga oli meeya wuliziganya n'abaakulonda. Obeera MP wuliziganya n'abaakulonda. Oba kansala bawulirize. So president yatonda bakujja. Mathias Mpuuga nsamba bantu bamubuuliddemu vaayo bo bagakuliza president Kyagulanyi Bobi Wine ayogereko gye bali ate ye akyalemeddeko
bw'akyalina ensonga z'atuusa zaggusa ne bamugambye nedda ssebo vaayo. Twagala kuwuliriza Kyagulanyi kuba gwe twagiridde tetunnaba kugirirako ggwe, n'olwekyo tuleke twesonyiwe. Abantu banyiivu, abantu si bangu, abantu batabufu abaagala kulaba kimu nga President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayogera, so si bantu balala baba bamalira obudde bo bazze lwa Kyagulanyi ate bo batandika okwogera olutakoma. Awedde bamugamba mbu bulijjo by'oyogera ate era by'oddamu, vaayo. Bannansi bwe bati, abantu bwe bati, kubanga ebintu ebimu babikooye nga babyekeese tebibanyumiza buli kadde, baba emitima nga gikooyedde ddala, nekyo baba baagala kulaba kitambula. Kale twebaza nnyo abantu b'e Bulemeezi, abantu b'e Luwero, mwebale kuba nti muwasizza President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekitiibwa ne munjuza ekisaawe bwe muti, ne mbeera abantu abangi bwe muti, mwebale nnyo, mwebalire ddala, temumuswazizza. Era mulaze nti muli bankyukakyuka, mwakola ku nkyukakyuka, mwakola ku Uganda empya. Ekyo ekisinga obukulu, ekyo ekisinga okuba eky'omuwendo. Muli b'amaanyi, muli bakabi, muli bakitiibwa nnyo. Omukama abawe kye mwetaaga era abasobozese okuba abavumu asobole okulwana ennyo, tuyingire mu Uganda empya ate tweyagaleko mu Uganda yaffe, mu nsi yaffe nga President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akutte enkata. Ebyange byebyo, tujja kuba tuddamu tuwaye. Mbebaza nnyo mwenna abaddeko, Omukama Katonda abankuumire. Mweraba.